Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Omukwano gwe gwange love yo yange wali chini nemesa mukwano okuberanga nawe yakwagalanga forever omukwano gwaffe nze nawe tegulikendera kajibe emyaka bukadde kulibeera muga forever twagalane tulumye nabo mukwano gwange omulungi achalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV Saturday edition era tugamba tukyagenda maaso ne bannaffe aba Edsons funa Edsons hair shampoo owa apple ne wa strawberry osobola okubeera munnaye ng'ate olabika bulungi ng'omutwe gwo n'embirizo ng'ozinaazamu bulungi mu ngeri y'emu tugamba kyakatabo kafa ka bride and groom kafune kuliko omwami n'omukyala balutaaya wamu n'embaga ya mwala wa sudire yamalawo biliyoni 5 abantu bakola embaga ate era mu ngeri y'emu tuwerabira omwelese gwaffe ogwa bridal expo ogenda okubeera ku uma ng'ennaku z'omwezi 27 paka 29 June mu kaseera kano n'omukwano kugamba nti ate tugenda kuba nga tukutuusaako kye bayita okukuuma omubiri mubagole obadde okimanyi nti omugole olina okubeera ng'olabika bulungi ku mukolo gwo obadde okimanyi nti omugole olina okubeera ng'okendeeza ku kuwiti ku mukolo gwo anti olunaku lubeera lumu era olunaku lwo olina okufuukula nti okola kyonna ekisoboka okuba ng'oyambala gawuni ey'ekirooto kyo oba olina amasavu ogenda kuba ng'omanya ogenda kikola otya onyumire komesa eyo gye walootanga yo olina kitandika ddi ndi wano n'omukugu agenda okubeera ng'atubuulira nti gwe omugole olina kukola kino na kino okubeera ng'ate okuuma omubiri gwo nga gulabika bulungi ng'olunaku lwo nga lutuuse beera ng'olaba emikolo n'embaga omwami ndi wano naye sebo tusanyuse kulaba ku Bukedde TV. Alright, njabo nange nsanyuse okubanga nkukyaza ku wano mu Lord's Gym. Yep. Sebo nkusaba otweyanjulireko ku Bukedde. Amanya bampita Henry the Big Man. Henry the Big Man. Definitely. Yeah. Sebo munanga abagole baffe baagala okubeera nga bamanya dire batandika okukuuma figa banyumire emikolo gyabwe ab'okwanjula wamu n'ab'embaga. Mwebala nnyo bana Bukedde TV abalaba Bukedde TV naddala kuno ku mukolo ogw'embaga bamaama ne bataata oba nedda nansoose bamaama ndowooza bokka ne bataata katugambe bamaama munnaye kuba be balina okunyumira ennyo ne bataata kale katusooke ne bamaama. So bamaama kye nandisabye nga weteekateeka ku mukolo gwo gw'embaga wandikyalidde jimu ekuli okumpi nobanga okola dduyiro. Dduyiro ono akuyamba ki? Akuyamba nobanga ojjako ennyama y'omu mbirizi muno etawanya nnyo abakyala ennyama ya muno n'olubuto olunene lubatawanya nnyo naye buli wookoma okujja mu gym nokola exercise zino njazibawa emu ku emu n'oba oli wakaawo osobola okubanga okola exercise ezo. Ebyuma bino mubiraba waliwo abaana bali consistent ng'ajja mu gym akozesa ebyuma n'akola na exercise naye kati exercise nikugamba nti awakaawo osobola okukolerawo bulungi nnyo n'osala bulungi nnyo n'obanga emikono gino waliwo abalina emikono gino egirebera exercise era njazikulaga ozijjako otya saidi yeno waliwo exercise eno yokuba n'ogikuba emirundi nga 10 n'okola bwoti 1 2 3 4 5 eyo waliwo exercise eyo waliwo gye bayita skipping ng'obuuka n'obuuka emirundi nga 2 n'obuuka emirundi nga 3 n'obuuka n'otuuyana nze ndi wano mbeera nkola exercise n'otuuyana kali bw'otuuyana oba onyigiriza amasavu gali oba ogakenenula ng'ogakenenula ng'otuuya n'ogakenenula ogenda okulaba ng'osala omubiri mpola mpola kati embaga yo webanga ogitegeseemu nti egenda kati excuse me tuli mwezi gwa kumeka kati tuli gwa mukaaga gwa 7 gwa 8 excuse me gwa 9 gwa 10 kati emyezi egyena n'ogamba nti ngenda kujja mu gym nkole ofuna instructor omutuufu anaakuyambako naga nti kati olubuto ogenda ndukubawo oti era ngenda balaga demonstration ngenda kukulagamu engeri gy'olukuba nga weewaddeyo ate n'ekirala ebyokulya
bamaama tuzinga nnyo naawe bagamba omugole oba olina okulya osobola okubeera ng'ofuna amaanyi aganoonya agatambula okunoonya ebintu ebirungi. Ebyokuzinga waliwo ebyokuzinga byenkuwa naye waliwo kati bano ye ekimuyise mu maaso kyokajjukira yetegekera mukolo mundeetere ku nkoko eyo ebintu ebyamasavu ebyo tulina okubyewala noba noga nti kati nja kulyanga ku fruits nywere ku mazzi agokya amazzi agokya bayidawe malungi naye buli bwonywe ate ebinyogoga amasavu gano bigaleeta okuba nga agekwata naye buli okola dduyiro nonya kutuza otwokya ngamba gwe omugole nokola dduyiro nolya ku fruits ebyamasavu nobikendeeza ekyemisana noskipinga munoga ekyemisana erusijja kulya ngenda kulya fruits bwange nywe n'amazzi ekyo kwerumya sacrifice nokikola nojumbira ne dduyiro nga wengenda okulaga mu demonstration mukwano nkubuulira ojja kubanga ekintu kibeera bulungi nnyo nga olugoye lukunyumira bulungi side ene amasavu gasazeko naye nga weewaddeyo commitment tugamba commitment waliwo oli ajja okukola manze bikoze ki bintamye bikooya naye awakaawo nze ngenda kulaga awakaawo kyokola oba tosobola ng'oŋŋamba big man ntwalamuko kakati sebo tugambe nti omugole alina kutandika ng'ebulayo emyezi 4 omukolo gwe gutuuke si kyo tugambye n'okweyongerayo oba myezi 6 oba myezi 7 naye ekikulu the earlier the better atandikirewo nga bukyali n'okujoginga n'okudduka nako kikulu nnyo waba tasobodde kudduka ayinza okukola kye bayita walk exercise n'atambula butambuzi naye ng'atambulira ku speed ey'amaanyi n'amanya nti kati waba kati for example nze mbeera bweyogerere n'ogenda wali enamboole n'otambula akasozi ako enamboole waliwo abamanyi enamboole n'otambula ng'okkirira n'otambula ng'oyambuka n'otambula ng'okkirira n'otambula ng'oyambuka n'otambula ng'okkirira abantu tebagamba nti bannayo omulalu abadde kyatambula bwakkirira abantu babeerayo babeera bakola exercise ng'okiwayo ku lwesande kati waliwo n'ebifo ebimu n'ogamba nti kati kangende nja kukoleranga wano jogging wange atambula then n'okuwuga babasobola okuwuga ogenda mu mazzi ago by the way ekyo kiyamba waliwo omukyala wano yajjako wano nga munene nnyo namutwalanga mu mazzi awo buli kumakya ye yali committed buli kumakya ng'agayingiramu n'oba kati waliwo exercise ate ezigezza muno n'amazzi ago n'oba ogatambuliramu obutambuli kumakya ne ogatambuliramu n'ogaddeno nawo gasala bulungi nnyo otambula tolina kyokola nga tomanyi na kuwuga ng'ogatambuliramu kati agakukoma muno ogatambuliramu nga n'ogatambuliramu galina engeri gye gakkuba nago malungi nnyo abasobola okuwuga nakyo kijja bayamba wuga kola aerobics ezo exercise kola sit-ups n'otuula wansi n'ozikubamu n'okola olubuto zonna nja zibalagiriramu engeri gy'ozikola ojja kulaba nga obeera bulungi nnyo sebo olina kyotugambye ku kya diet fruits zokka z'abalina okulya emmere ye abalina kugyesonyiira ddala kumala myezi 6 nga talya yadde ekkanyama emmere togyesonyiwa akanyama bwoba olyako katono waliwo n'abakyala gye bali ye nga gamba basiridde kiro ya nyama sibeerawo awo kesonyiwa ogambe nti njakulyako ebifo 3 okitege ne fruits sigaye nti emmere giviireko ddala lyako kitono esowani woba obadde olya mountain mufumbira oba mountain erigoni tandika okulyako akatono bwe kati ng'olyako katono just si katono nnyo kitono ekinakuma olubuto naye nga n'ennyama oba byennyanja lyako kitono naye byamasavu ebyo sooka obyesonyire ddala kati omugole bw'aba abuzaayo myezi 2 ye yakola atya ng'abuzaayo myezi 2 era oyo ajjana oyo ebeera buli lunaku Monday to Friday nze wabaze wane wa Henry the big man nze nyinza omukwatamu wababuzayo myezi 2 Monday to Friday nga yewaddeyo n'ebyamasavu nabivaako n'ekirala abanywa bia oyo bia ali mu yeast ekyo era ogenda okulaba bagezza obuto wano n'amalwago kitegeera omugole aba alina kubyesonyiwa n'ekirala mpozi ofunayo ka red dry wine bamuyita batya red dry wine akola ati oyo naye buli womala okulya wasala abayitale bamukozesa nnyo bamunywa nabanga wabuli bwomala okulya